Lord kigambo kya luzungu nekitegeeza sitaani yennyini bakatonda baleka babeera ne billions era ono gwe tuyita Yesu ensi gweta Yesu taliiyo taliiyo batusiba ekiwaani ekijja mu Uganda ne mu nsi naye waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Webale nnyo webalire ddala omulungi eyeekuumidde ku channel yaffe eno yennyini amanya nze Stone M. Nkwaniriza nnyo mu vidiyo yaffe ey'olunaku olwaleero nkimanyi oweewuunya ani gwe ndi naye yooyo Apostle Shakulu gye musanze kikyakola kikyakuleetedde kansooke mukuwa akubuuzeeko munnange sebo soko mubuuzeeko omulabi waffe. Okay. Sebo mwami Stone mukalazi ntwala omukisa guno okwebaza okumpa omukisa okunkyaza ku mukutu gwo ogwa Ugin Now TV. Mbadde ngufollowing ebbanga ddene bukyaza abaweereza ab'enjawulo abasumba bakabona abannabbi nempikinga interest okukolako naawe kubanga nzikiriza waliwo ebintu byenjagala okusharinga n'abantu bano abali mu Uganda abali mu America abali mu Europe abali mu Asia ebintu bino babimanye era nsooka okubalamusa n'ekiramuso ekirungi eky'emirembe ekiri mu Bayibuli mu Luka 15 kyandikwa kigamba nti omugendanga eri abooluganda mubaagalizenga emirembe so mbaagaliza emirembe mu Hebrew tugamba shalom shalom oba shalom shalom. Amanya yenze Shakul Walusimbi abasinga bampita Apostle naye nze ekyebitiibwa sikifaako nnyo kubanga obuweereza bwe tulimu si bitiibwa naye ensonga buweereza soose okumuta Shakul oba Walusimbi oba Apostle kyonna ekikwangwira. Kati osinziira wa okukola emirimu gino? One, nze ng'omuntu n'emirimu gyange era abasinga bannayuganda bamumanyi kubanga siri mupya eri bo mbadde mu byobufuzi era mbirimu eby'eggwanga lino. Yes, naliko mu activism obw'eggwanga lino mu byobufuzi okuva naliko youth councillor e Kawempe, that is 2011-2016 kati ate awo okuva 2016 awo nayingira mu byobuweereza ntandika okuweereza nemmanya okuyitibwa kwange n'okutuusa kati naye era nga n'obuweereza mu byobufuzi era tuweereza. Amiina. Kati erinnya lino erya Shakulu ate ng'oli eno oli mu buweereza bwaki bwafa abasiraamu oba bafa abakkiriza mu nzikiriza n'endala? Very good. Obuuza ekibuuzo kirungi naye nga erinnya Shakulu si ly'abaana abasiraamu erinnya jasiriba linnya naye ekikulu kye kigambo ekiri munda mu ggwe. Kituufu erinnya lyange Shakulu naye nze nali nzaalibwa ebyafaayo byange bingi obulamu bwange buze bukyuka buli kaseera k'emitamu. Nze nali nzaalibwa taata wange yantuuma Salim. Yes. Mwali basiraamu omwo? Yes, background yange abasiraamu. Salim kitegeeza emirembe, mu Hebrew kiri shalom. So erya Shakul nalyo nendyetuuma nali njagala nnyo omuyimbi gwa Tupac Shakur, nali muvubuka akula nga nenjagala nnyo music we Tupac Shakur kati nali muba mupitu nendyeteekako kati mu kulyeteekako lya Shakur ku ssomero gye nali nsomera ate abantu ne likwata nnyo era abantu mu Uganda asinga bamanyi Shakur naye kati bwe nasoma nabo primary, secondary, university erya Salim balimanyi era ne ku mpapula kweriri erya Salim. Erya Shakur ate eryo kyeririiko ku mpapula z'okusoma kyokka ate lirisinga okuba olimanyi ate lirisinga okumanyi era abantu babuuza Shakur mu political circle Walusimbi ate balimanyi nnyo okusinga te Salim ndowooza liryakwata. So yes, kyufu nakulira mu busiraamu naye ekyawandiikibwa kigamba mu Yeremiya 5:5 nti nabamanya ate munagenda mutuuza bannyammwe. So
nze omutonzi yali yammanya taata wange mama wange baali bikozesebwa z'okujja mu nsi naye omutonzi yali yammanya nti omwana ono azaaliddwa naye alina kunkolera omulimu naddala mu biseera eby'oluvannyuma okubuulira enjiri obwakabaka so ndowooza yali mwaka 2015 otandika obuweereza yes omutonzi n'ayogera nange mu ngeri gy'ayogera nange n'entegera kikyendi era ekigambo ekyasooka okujja mu bulamu bwange ekyaŋŋambibwa kyali kirooto ne kiŋŋambibwa nti mwana wange nkulonze okununula Isirayiri okuva e Misiri mu busibe bw'erimu kati ng'omuntu omusiraamu saabitegeere ngamba Isirayiri ate bye biki kati nnengera okusaba kati eddoboozi nga liŋŋamba oli mulonde wange oli mulonde wange so neebuuza ku bantu bamenya eby'omwoyo ngamba nedda gwe kaakati kola boodi sooka okkakkane tegendako mu kusiiba ojja kumala oluŋŋamizibwe so bwe ntyo ntandike obuweereza ate kati ndabwa onekaanekanye mu kyambalo ekyambalo kyeŋŋamba nti tulwawo n'okukiraba abamu era bali mu kwebuuza ono ayambadde kaki kostyumu kiki kanzu si kanzu otaddeko ne ku mutwe tutera okulaba nga abakyala bye batera okuteekako naddala eri ewaffe mu basiraamu ekyambalo kino mwattu kiri mu byawandiikibwa bassebo ne bannyaba batulaba era batuwuliriza mu bayibuli ekyambalo kino mwekiri era bakitaffe abaasooka ba Aburahamu aba Iburahimu Isaaka Yakobo Isimayiri baani kyekyambalo kye baayambalanga era ne bino byolaba bino kano ka bbulu kano bino gano gonna agayita matanvuuwa era mu bayibuli mwebiri mu kitabo kya Numbers ndowooza 15 twogera nti bwe mwambalanga ebyambalo byammwe teekamuko amatanvuuwa gano amatanvuuwa gabajjukizenga amateeka gange muleme kwerabira amateeka gange ge nabawa mmwe ng'abantu oba ng'eggwanga lya Isirayiri oba ya Sharal mu lulimi Olubebbulaniya eggwanga lya Isirayiri lulimi lulala naye ng'amateeka gano go gakyaliwo one ekintu nja kyogera bwe nti omulabe akoze kinene abantu okutubuza oba otukumira mu butamanya ekituufu kiri nti amateeka tegavangawo omutonzi takyusa kigambo kye era tamenya kigambo kye ekigambo kigamba nti yoye yaliwo aliwo era aliba kati simanya enjiri we yava egamba nti amateeka gaavaawo amateeka g'omutonzi sigavangawo kubanga gaaliwo ku lubereberye era kyekigambo kye kyennyini so ekigambo kye tekivaawo kigenda kubeerawo ensi n'eggulu birivaawo naye ekigambo kye tekirikyuka tekirivaawo wadde ennyukuta n'emukola ki okumeyukako anti amateeka gano galabika gaafuuka bifaananyi gwe kikulabikira kitya no si bifaananyi ekituufu kwegali tugasoma ne tugalaba tutanga tokola ki essaawa zino tugenda mu kampeyini oba zaatandise nabaddeko ne bana bamu bwe tubeera nabo ku kyano kuneeno ne bagamba nti just guno ogw'omwenda oba bye tubadde tulaba emabegakawo ekirungi olina mu byobufuzi byaffe obibaddemu bino bye tulabyeko emabegaawo mu kibiina oba mu bibiina bino eno kaadi simanyanga ate bana ba NRM bakava ekkololo ebyo byonna bye tulabyeko kituuza butuuza katandika butandisi ate nga nze amateeka gali nga waliwo etteeka liri eri naye nze ekindabikira nga kifaananyi ndababuuza ekibuuzo mwami Stone Mukalazi n'abatulaba ne muganda waffe ali ku kamera eri ensi etali mu mateeka anti oli yaŋŋamba naddala ba boodi eyo nze gye ntera okubeera nti amateeka ekigateesaawo bw'oba togoberere mateeka kiri ekikolebwa kugamenya kyekigateesaawo ba booda yabandowooza yaleka alya kusa nnyo yali akawunga nakkuta nnyo n'ebinyeebwa so teri nsi etali mu mateeka teri society etali mu mateeka ate nga bagamba nti bagakoppa kugana 10 aga Katonda ati nzirayo ku kibuuzo kyogamba nti gaavaawo teri nsi etali mu mateeka teri community etali mu mateeka kati lwaki mugamba nti amateeka ag'omutonzi ate go gaavaawo era gaavaawo gaalagawo
kyemugamba nti omutonzi yafa eyagaleeta yabula nga mu bachwezi yalagawo omutonzi oyo yagaleeta. Abamu batera obuzaabuzibwa wakati w'endagaano enkadde n'endagaano empya. Teri ndagaano nkadde, teri ndagaano mpya. Old Testament, New Testament tebiriyo bonna bulimba. Anti bye tuze okubuulira abantu bazuukuke. Ekigambo kino tekikyuka, ekigambo ky'omutonzi tekikyuka. Kyekyaliwo kyekiriba. Kati ekibuzaabuza abantu bonna bambi abakkiriza kwe kujja kwa ensigo eyita Yesu, naye nga ffe mu Luhibru tumuyita linnya ddala, kubanga ate tukkiriza nti ate Yesu kintu kirala nnyo mu lulimi Olugreek. Naye ensigo eyita Yesu ffe mu Luhibru tumuyita Yahawasha, teyajja kujjawo mateeka, era ekigambo kiri very clear, sizze kudibya amateeka Musa byabaleetera ne bannabbi, naye nze okutuukiriza. Kati ono ensigo eyita Yesu Yahawasha mu Luhibru ye teyajja kumenyawo mateeka, era ye kennyini yali mateeka, era ekyamufuula ekyenjawulo nti amateeka gaali mu ye, munda mu ye, obutuukirivu bwali mu ye, amateeka bwe butuukirivu, ye Tora tevangawo, era Tora eno yali embodied oba yali munda mu ye, Hamashak oba eyafukibwako amafuta, era kyekyamufuula ow'enkizo nti akwata amateeka mu bulamu bwe gonna, era embaga azikuzanga Sabbiiti, embaga z'omutonzi zonna yazikwata. Kati ani ajjawo amateeka? Nze njagala omuntu ampa ekyawandiika wandamuwa $5,000 eza ssente eza Uganda, si eza $, kubanga eza $, sizina, ng'aŋŋamba nti kyandikwa kino kigamba nti amateeka g'omutonzi gaavaawo era tegalina makulu. gayinza okuba tegaavaawo nti baagasiimulawo nti tubyerabire. Ani yagasiimulawo? Weebiri abamu tubigoberera, abalala tetubigoberera, naye kye bagamba weegali nga bifaananyi. Anti kaaka kye tuzze okukola, why we are here, tuzze okuzuukusa abantu badde ku mulamwa, kye tugambye back to the roots, tudde ku mirandira gyaffe, tudde ku lubereberye. Africa twabula, Africa omanyi lwaki Africa tubonaabona, tuliko ekikolimo super lwe twali tubaddeko obulungi. Kati kankubuulire kino, civilization etandikira wano mu Africa. Mu Misiri? Si mu Misiri, ngambye Africa nene. Yes, kati kibayita Middle East was part of Africa. Eyo yonna gy'olaba, simanyi Saudi, simanyi Israeli, Palestine was part of Africa. Bali bagiyita Al-Kabran, ku lubeere balita Al-Kabran. Kati aba-Greek be baleeta ekigambo Africa. So ku lubeere lwatu batuyita Africa. Kino bazungu be baakireeta natuuma Africa, naye ku lubereberye bali batuyita Al-Kabran. Kati yali nsi nnene ng'egenda paka wa Middle East ne part of Asia. So twali community ey'omukisa, twali nsi ey'omukisa, era mu maaso eyo bwe ndiba nfunye time namwe nga mumpadde omukisa, nja kubannyonnyola ensi ensuubize entuufu yeeriwa. Ensi ensuubize entuufu abaana ba Isirayiri gye babasuubiza eri mu kitundu ki? Ebintu bino byonna ebintu babikweka. Si Isirayiri Nedda ssebo. Fena tumanyi Isirayiri y'ensi ennonde. Anti bwe bulimba obuli mu nsi bwe tuzze okujungulula. Kati yaffe y'ennonde, sooka otutangaazeemu. Kansooke ku bantu beyita Abayisirayiri. Abo abantu abayita Abayisirayiri si be balonde b'omutonzi origino. Abo baba mu Eastern Europe babayita Bakazaria, Ashkenaz, Kazaria. Era yensi bagijja mu bujji mu after bagiyita Balfour Declaration. Balfour yali prime minister wa England, wa UK. Kati ne bakola declaration abasajja abo okubajja mu nsi yaabwe mu Eastern Europe, part of Ukraine and Russia, ne bajja mu kitundu ekyo. Era bajja mu 1947. So 1947 nga twakava mu Ssematalo w'okubiri. Yes, kwe kujja mu kifo ekyo bajjawo buzi. Era ekigambo kye bayita Abayudaaya oba the Jews, ekigambo mu Bebbulaniya n'Omuyudaaya byawukana. So the Jew and the true Israelites are totally different, and the Hebrews. Era olulimi lwe boogera si Hebrew, it is Yiddish. It is a mixture of Aramaic and Yiddish. Kagambo byondeetedde leero nze n'amalako nze. Anti nagambye tuzze kuzuukusa byonna ebyabula, abantu tubaze ku lubereberye, abantu bategeere amazima. Omulabe ng'akozesa oba emyoyo gino egyagwa foreign angels be badde bafuga ensi eno nga bakozesa abantu bennyini, fe abantu
okubuza abantu bannaffe. So ensi gye bayita Isirairi abo abantu abalimu si be balondebwa omutonzi. Mutonzi ki yali agambye nti gwe tamunno? Mutonzi ki kyawanikibwa kiriddawo n'ebibuuzo bingi nnyo kwawo naye engeri gy'osoose okuntangaala. Osoma gwe Bayibuli oba Quran ekugamba okutta muntu munno. Kyekiri kye nkugambye nti amateeka galabika weegali. Omulabi akikola mu bugenderevu yamanya nti omuntu ono bwe muggyako amateeka mumaze. Kamuteeke byonna byenjagala muggyeko amateeka ze muteekemu kyenjagala. Kati ffe tugamba back to the roots, tudde ku lubereberye. Era Africa and Uganda in particular bwe tunadda ku kigambo ky'omutonzi ne twenenya ne tudda ku lubereberye, we are going to flourish. Africa tunafuuka superpower. Bano abazungu be mutenda be musinza balina kujja nga batukuvunamira. Gwe nga mukalazi ng'omuzungu avunamira gwe. Kubanga ozze ku lubereberye otegedde obutonzi, otegedde obujjajjaabo. Nkola nga e China. I don't know. Nenze ndi ku kigambo ky'omutonzi. Obujjajjaabo bwe ngamba lwe lubereberye. Obujjajjaabo sigamba kusinza mizimu na misambwa nedda. Naye olubereberye lwe nkugamba lwe lw'abajjajja baffe lwe baaliko. Baasinzanga omutonzi era omutonzi yabalabikiranga. Kati ekyokulabirako bw'ogenda e Tanzania awo olulimi Oluswayiri. Olulimi Oluswayiri bw'olwetegereza lulimu ebigambo by'Olubebulanya bingi. Kati ng'ekigambo Abaswayiri bagamba mu Tanzania salama salama, mirembe mirembe. Kakati era mu Luhibru kiri shalom shalom, y'embuza y'Oluhibru. Yes. Kakati bw'ojja wano mu Buganda waliwo ebigambo nga mu Lubebulanya ate nga tubirina mu Luganda. Mu Lubebulanya? Yes. Kati ng'ekigambo taata tukiyina mu Luganda. Ekigambo abantu kigambo kiva mu Lubebulanya. Yes. Bantu kigambo kya Lubebulanya. Kati ani yabbaani olulimi? Anti kati ffe twabula kyekikolimo ekitutawaanya. Bwe ndimu nfunye time ndibanyonyola ku kiraundi ekiri mu Deuteronomy 28. Era abasumba bampuliza n'abakkiriza naddala abalokole abasumba ba Bayibuli byenjogera ebisinga babimanyi. Deuteronomy w'ekyamateeka 28 eraga bulungi ebikolimo ebiri ku baana ba Isirayiri. Omutonzi ng'abagamba bwe li munjeemera ne muva mu mateeka gange ne mutagonda ddoboozi lyange, bino binaabatuukangako. Munaabangako n'ebikolimo, munaabanga mukira si mutwe, onaabasanga omukyala tabeerenga bubwo, omusajja omulala n'amutwalanga, onaazaalanga abaana tebaabenga bubwo, onaabanga ekikolimo, buli ky'onaasangako emikono tekirabenga mukisa, bw'onaagendanga mu nnimiro okulima tebiibalenga, onaafugibwanga bufugibwa. Kaakati twebuuze mu nsi bwe twetegereza ensi baani abaliko ekikolimo kino? Si ffe. Anti kyeŋŋamba ffe Ababebulanya abatuufu bali abazungu abalwali be baliko ekikolimo, gwe bali abaliko ekikolimo bali bulungi. Naye kati ekikolimo kiri ku ffe ekiri mu Bayibuli muno. Byenjogera si bigambo bya biri mu Bayibuli muno. Kati ffe twamukola ki? Anti twava ku kigambo kye, twava ku lubereberye. Bukasito ojeemera kitaawo kiringa gwonna taata mwami mukalazi. Taatawo bw'omujeeme nga mwana wange nkwadde obusika ne byonna byenkoze bibyo naye n'omujeeme nga naye mukalazi kola bw'oti n'ogaana kikyosubire kuba taata. Omwana ono ndowooza sinze kitaawe anaye taatawe omulala kamuleke ensi emutwale bw'alikomawo ndi mwaniriza. Ekyamaniko ekigamba mu by'omulembe 2:7 nti abantu bange, wuliriza mwami mukalazi n'abatuula banabatuuliza, abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga ne bankowoola ne banoonya amaaso gange n'abaviirayo n'abawulira era n'abasonyiwa. Bwe tunoonya Katonda, bwe tunoonya Mukama avaayo. Kaakati tuli ku mulembe okudda mu makubo amakadde, kinagambye back to the roots. Era n'ekigambo kiri kiriya nti mudde mu makubo amakadde. Mu Yeremiya ndowooza 6:16 mbaseerabidde tudde mu makubo amakadde. Amakubo amakadde ge mateeka, kye kigambo kye, lwe lubereberye era we wali omukisa. Era Africa we tugenda okujja obuwanguzi. Bino bitukaba simanyi abakulembeze, simanyi corruption, simanyi obwavu, simanyi endwadde, ekikolimo. Africa tubonaabona lwa bikolimo. Bakitaffe baasobya baasinza bakatonda. Yabawanga omukisa n'abaviirayo n'abakulira bino naye ne basinza Baal, ne basinza Ashura, ne basinza idols. Omutonzi n'akola ki? N'anyiga. Ne basinza ze foreign angel ne zibalimbalimba.
kati ekikolimo kino kinene naye byebiseera omutonzi alina kuyimusa abalonde be bangi era bino byenjogera it is not a mystery bangi ababimanyi mu Uganda wano ne bwogenda ku YouTube channels bangi babyogera mu America, Bungereza, China. So it is not a byogera mu luzungu osanga abamu tetutera biwulira bulungi. Anti ensolo lwaki nawaddawo nempulira okufumiitiriza saa nnyo bintu bya media naye nadde mu mutima gwange nadde ndaba ezimu ku vidiyo zo naye omwami lwasimuyita nembaako ebigambo byembuulira abantu oba oli awo wanaabawo omukazi oyo wanaabawo omusajja oyo analaba ka vidiyo kano bulamu ne bukola ki ne bakyuka. Mwami Stone kankubuulire abantu babulina ebibuuzo biyitirivu abantu basabye basiibye mu madiini gaabwe naye abantu babonaabona abantu emitima mirwadde abantu awe bakooyera anti ekigambo bakivaako. Kati gwe weebuuze mwami mukalazi omulembe gwe tulimu ng'emizikiti mingi amakereziya mangi amakanisa mangi bw'ogenda ku kyalo osanga amakanisa nga 10 emizikiti nga 10 naye ate lwaki obwononefu bweyongera lwaki abantu ebizibu byeyongera n'osanga omugagga ng'akaaba omwavu akaaba omusajja akaaba abakazi mu bufumbo bakaaba abasajja bakaaba abaana bakaaba buli omu akaaba okugambira nti setaani y'abasinga amaanyi nodda anti kye nagamba example ya taata bw'ova mu kigambo kye bara yahawa bw'ova mu kigambo kye akuteera ensi. Kati bye biseera tudde eri omutonzi waffe era omuyinza ebintu byonna oyo ali waggulu ennyo alina erinnya ery'ekitiibwa ennyo agamba mukoole erinnya lyaye munkowoole mumpite munnoonye ng'omukisa gukyaliwo munoonye amaaso gange nga nkyasobola okulabika. So omutonzi nzikiriza yahawa alina situla abasajja be n'abakyala ab'enjawulo naddala mu Africa ekigambo kye okubukala mu bantu be abantu boogera ekigambo kye bayita revival ne revival ndowooza kiboogerawo tebakola ki tekitegeera bulungi abantu bamanyi revival babinabeera biki byonna bya bulimba. Revival kitegeeza tu revival ekyo ekyaliwo tuddeyo kyekitegeeza revival okitegedde mwami mukalazi revival kitegeeza ekyo ekyaliwo kukikomyawo revive kaakati ekyaliwo kyekigambo ky'omutonzi ge mateeka g'omutonzi kyekitiibwa ekyomusajja omuddugavu n'omukazi omuddugavu. Abakazi abaddugavu bambejja abasajja abaddugavu muli balangira n'olwaleero muli bakopi muli baddu tweyerusa yes anti butamanya ekyandikwa kigamba nti abantu bange Hosea 4:6 bazikiridde olw'okubula okumanya naye era ekigambo kigamba nti bwe mulimanya amazima n'amazima gali bafuula b'eddembe. I feel pain bwe ndaba banyinazi abali mu Bawarabu bakola obuddu abali badde abambejja. Gwe badde okimanyi nti bwakabaka bw'omutonzi omukyala mumbejja omukyala talina mentikola gwe omusajja ona providinga mukyalawo yes omukyala obuweereza bwe buli waka ne bino byonna bitubeeramu simanyi kulongoosa simanyi fumba egyo si mirimu gya mukazi mba ninakola ntya anti omukazi mumbejja n'omufunira omukozi yes era bwe kyali ku lubereberye bakitaffe abaasooka aba Abrahamu baani ba Isaac babanga n'abakozi mukyalo nga ban'omukozi nga ye Abrahamu ng'omusajja aba n'omukozi owuwe omusajja ne mukazi we Sarah oba Rachel oba Rebecca nga naye alina mukyala we. Lwaki? Nti banninaffe bano bajjajja baffe bano abakyala baba nga bambejja omukyala alina kuba mu mbejja. Obuweereza bw'omukyala buli mu kisenge obuweereza bw'omukyala buli ku mwana ono wazadde yes sisimi omutonzi eri bweti omutonzi kitaffe ali mu ggulu yahawa yasooka waggulu awo ni waddako omusajja wansi ni waddako omukyala wansi ni kuddako omwana. Kakati mu maka omutwe ye musajja ajja yalungamya mukyala we mu kigambo. Kati ne maama bw'abaako kyafunye n'agenda ew'abaana era omwana ono bw'aba nakyagala mu kigambo ky'omutonzi mu mateeka omwana agenda eri nnyina maama yebuuze ku mukulu yes maama gw'agamba bw'aba talina paadi ku baana bafe ab'obuwala ayagala akagatta akapya agamba mami njagala ku kino mami n'agamba dadi. Kati system kati gwebuuze ku mulembe guno gwe bagamba nti abantu basomye basaba nnyo bakola ki obufumbo lwaki bumenyesa nnyo kubanga twava mu kigambo obufumbo bw'abakitaffe abaasooka lwaki abasajja abaali abakambwe abazibu ng'etteeka likola lwaki obufumbo bwakola naye lwaki guno omulembe gw'abamami gw'abaddadi
abamamisa simani hani ng'abakazi abasajja bagulira enzigi abakyala babakwatira n'ensawo babanaza n'ebigere bwe bafumba be basiba ne zinapya abantu ate lwaki obufumbo bubreakinze nnyo simple logic ate abakazi bali bize si bize twaba ku kigambo kyekikolimo kyenkugambye kyekikolimo oba kusoma nnyo si kusoma kikolimo okusoma ate kuleeta omuntu okweyisa obubi okusoma kugula bwongo bwaffe kikolimo nti omusajja bw'onaaba ku mateeka g'omutonzi ogenda fugibwa omukazi kati kyetulaba nti abasajja bonna kati mu Uganda nga bwenjiraba abakazi be bafuga be balina ssente be bali mu butale be bali mu ofiisi be bali mu byobufuzi political parties zonna mu gavumenti ebifo eby'amaanyi olaba abakazi golaba gavumenti yaffe efuga abakazi bano bonna be balina position ez'amaanyi ekyo kikolimo yes it is a curse abakazi okwanga wetudda wano eno mbadde ndowooza baleeta omwenkanonkano tekiinaako buzibu project y'emagombe waliwo omusumba akira okwogera emagombe mukwano gwangu bayiron yakira okwogera ebyemagombe kukyano yaffe ntera bigoberera ebyo project z'emagombe mwenkanonkano simanyi emancipation feminism project ya mulabe ekigambo ky'omutonzi kiri kiriya tekikyuka tekirikyuka emirembe n'emirembe omusajja anaafuganga mukyala we very clear omusajja olina kuwagala mukyala wo okwagala kitegeeza ki gumiikiriza kusaasira kumulabirira okutambula ne mukyala wo ng'omukutte mu kiwato si kwagala okumugulira oluggi mu motoka si kwagala okumukwatira ensawo si kwekwagala ale ngamba yekkeya nedda ebyakiyaayi babikoze era babikola bameka abawangaza obufumbo kati ebyo obikola out of love kale nga bambi naye ate si kwekwagala ebyo okiyita keya okozesa ekigambo ekirungi keya ekyo kirungi keya naye okwagala kitegeeza okusaasira okugumiikiriza you get the point nkufuna kubanga abakyala bano bibya binafu kati fe abasajja mu kigambo ky'omutonzi kigamba yagala mukyala wo ng'omulokozi byagala ki ekkanisa kaakati n'omusajja n'omukyala gondera baawo kubanga ye mukamawo kati biri vice versa ennaku zino eno omusajja yagondera mukyala we anti kikolimu ekyo gwe kyoyita ekikolimu yes it is a curse abakyala be basumba bye bali ku bituuti kyawandikibwa nti abasajja abakyala basumba sime bannabbi byawandiikibwawo this is a curse my brother tibiyinza okubeera nga tebyalina kuwandiikibwa nga oli we yagamba nti tugende tufuuke oba tubeere ba co-creators anti kakati nga ffe naffe twagunjaawo ekipya kikola those are the fallen angels gwe mulimu gw'aba fallen simanyi baba fallen obamanyi naye mubatulaba n'abatuliza byenjogera babitegeera ba fallen mission yaabwe eri nti okubba okutta n'okuzikiriza enkola ya setaani anti ye fallen angels sitaani lucifer ne bamalayika ekibinja kyekyagwa beba fallen benjogerako omulimu gwabwe kubba kutta kuzikiriza bwe bamugoba mu bwakabaka kubanga yamanyi feeti yakukola ki yaggwa dda wakuzikirira mu muliro ogutakoma kaakati yawera nti ngenda kuzikiriza ngenda kubuza omuntu ono gw'otonze kati yensi byolaba nti omulabe ng'akozesa abantu bannaffe amanipulatinze ensi ataddewo ebiteekateeka bye awugudde abantu inaasumulula tuli mulembe gusembayo ogw'enkomerero nga sitaani asumuludde ebibinja n'ebibinja ziligion bino abasajja beboogera ku channel ebituufu oyo roni bakango beboogera nayo omulobe bayani mugabi oba tulinako robert tulinako roni tulinako pastor kango ne edward beboogera bituufu ensi tuli mu kizikiza tuli mu kiseera ekisembayo ensi tuli mu kizikiza ekitalabika naye ng'olina okuba n'amaaso ag'omwoyo okulaba kiki ekiri mu nsi eno era mukulu mukalazi n'abo abatulaba senga mugendako ebuziba ne mugendako mu kwegayirira omutonzi n'abaggula amaaso mwami mukalazi waligambye ne bennoonya sente kansooka embyesonyiwa byenandikoze bino wasiwasi gw'ensi simanyi noonya sente simanyi noonya ki tuli mulembe nga katonda afuga ensi kati ye mamona oba ye sente yeefuga yes omulembe guno gutulimu sente yefuga omuntu akulinnyako akusala yafune sente ayitewo gwokole ki ozikirire so omulabe yeegiriisa ekibi kisusse naye what is the way forward kudda ku mateeka kudda ku kigambo kye yahawashi ali very clear oba ensi gweta jesus yali clear
sizze kujjawo kigambo kya kitange tiyakimenyawo bannange tudde ku lubereberye gwe mwekwasa agenda beegaana agenda kubeegaana. Twabaddeko ne debate awo emabegako nga bagamba nti bakatonda bali basatu, Katonda kitaffe, Katonda mwana ne Katonda mwoyo mutukuvu. Kiri kitya? Kakati bakatonda baleka babeera ne billions. Yes. Nga tugaseko ababayindi n'ababachina Bayitirivu. Ebintu bino era ensi bannange twabula nnyo babimikisinga. Omutonzi ne Katonda kyawukana. Bw'oyogera Katonda oyita ono Katonda ali emukono ettonda. Bw'ogamba yes bw'ogamba Katonda. Yes. Bw'ogamba Mukama oyita kintu kirala nnyo. Bw'ogamba Baal, sorry Lord, oba oyita Baal. Lord means Baal. Baal yani ate. Anti ye Katonda oyo asinzibwa Satan. Baal ye Katonda asinzibwa Satan? Yes. Lord kigambo kya Luzungu nekitegeeza Satan yennyini Baal. Ngate ffe tuteekako Lord Jesus. Anti butamanya gwe mulamu gwenze nago tudde ku lubereberye back to the roots. Kyekizikiza kye tulimu si twabula twabula muganda wange ndina Apostle Shakuru Walusimbi kuba tukyagendera ddala mu maaso aze kututangaaza ebintu nange byembadde mbiwulidde emirundi mingi. Ogambye bwe tuyita obadde omubuuza ekigambo ky'abakatonda abatuliza bungi abakitegeeri bakatonda bangi buli nsi erina katonda waayo naye omutonzi yatonda n'eggulu n'ensi ali omu era tayito ye bamuyita omutonzi. Yes kati tulina kusaba mutonzi tetusaba katonda. Omutonzi ali omu. Yes kakati bano abazungu baleeta bayibuli basajja bazibu nnyo era babi nnyo abazungu bwe baleeta amadini gaabwe wano n'ebyonna bye bajja nabo otufuga basanga ffe tulina civilization yaffe oba ogunjufu obwaffe. Kakati ne bajja ne batugamba Katonda ye God Lord. Kati ne bajja ne bagamba nedda kakati eno bw'aba nti ffe niye God kati mumuyita mutya Katonda. Kati ekigambo Katonda yekiva. Naye waliwo awo okubuzaabuzibwa lwakwa simanyi oba kinakola kitya. Bagamba gana amadiini abazungu be baagaleeta mu biseera awo nga batupulaningira okutufuga nga Africa colonization time eyo yonna abazungu baleetera eddiini esofutininga emitima gyaffe basobole okutufuga bayisewo administration zaabwe. Eddiini eno nga tennajja twali tulina ebyaffe ebya ATS African Traditional Religion oba ATR eyo nga betukkiririzaamu bano balubaale be baaliwo nga bakatonda simanga Ddungu wa kuyigga Musoke wa nkuba Mukasa oba wa ku mazzi ebyo mbye byaliwo siyaasa nagambye ekigambo kibayita the fallen ones the fallen angels. Ekyandikwa kigamba nti yeeyita bamalayika w'ekitangala ndowooza 2 Corinthians 11:14 if not mistaken yeeyita malayika w'ekitangala he disguised as the angel of light. Kati mu ebintu byemwogera just emyaka 2 emabega oba 5 oba 10 ne Sitaani ne bamalayika baabagwa baaliwo emyaka 6 emabega. There's a fallen ones baaliwo emyaka 6 emabega. Kati mu mwaka kitegeera kati era bano bakatonda oba the fallen angels baagwa mu bitundu ebyenjawulo ne beekwata regions nti ffe katufugire wano gwe fuga wano gwe bakwite imaana wano zeeri bamute Ruhanga eni bamute Katonda eni bamute Mukasa eni bamute Ndawula. Ba fallen angel batyo bakola ki bafuga ensi naye nga ku lubereberye omutonzi w'eggulu n'ensi ekigambo kye kyali kiriya temusinzanga bakatonda bonna bakatonda abo temubasinzanga era ekiva ekisinga okuba ekibi mu maaso g'omutonzi kwe kusinza bakatonda. Ye Katonda wa bujja si Katonda omutonzi wa bujja tayagala mugattako. Kati ebyo byonna simanyi Mukasa Ddungu Lubaale gundi ezo zonna nteekateeka za mubi. Kiringa abantu abalimba simanyi nalose jjajja wange simanyi nalose maama wange simanyi senga wange aŋŋamba tebiriiyo. Erinnya erya Katonda nze lyembadde manyi nti ye Katonda si ye Katonda. Kakati ekyo tuyinza okiyita ekintu ekirala nnyo naye ekitiibwa ky'omutonzi erinnya n'ekitiibwa byawukana. Ekyokulabira ku mwami mukalazi gwe bakuyita mukalazi oli musajja muganda bw'ogenda mu America
baba ojja kwitaana kankubuza ekibuuzo bajja kumpita bampitira eryo very good kati lwaki mulowooza nti erinnya ly'omutonzi lyo lyavaawo bw'osoma ebyawandiikibwa omuzingo guno mu bitabo bino 6 bitulina erinnya lyalimu oyogedde tulinamu ebitabo 6 baagamba nti ate byali bisukka nawo byali bisukkamu naye baatuwaako munnange baatutegeerera wakama baffe abazungu kibano bamawaati bamuzibe tubaweeko 6 naye byali biwera n'ekinaana byali bisukka namu ebitabo bingi bitaliimu omwo naye erinnya ly'omutonzi baalijjamu emirundi erisukka mu 6 mu bayibuli eno baalisiimulamu era buli olaba ekigambo lord awo waalingawo erinnya ly'omutonzi buli olaba lord waalingawo erinnya ly'omutonzi buli olaba lord waabangawo erinnya ly'omutonzi era mu bayibuli nkati waliwo ey'oluganda gamba nti yakuwa era musa omutonzi bw'amuyita n'amulabikira n'amugamba yenze ayam hu ayam mu Hebrew tugamba haya asha haya yenze era naddamu n'amulabikira n'amugamba erinnya lyange yenze yahawa eryo erinnya lyange kati ebintu bino bibuzaabuza abantu ekitiibwa n'erinnya bibuzaabuza abantu ekitiibwa kyekiriwa kati ekitiibwa nga bonna gamba President Museveni President kitiibwa Museveni lyerinnya kakati ekibuzaabuza abantu ekitiibwa n'erinnya kati ono ani erinnya li n'ebitiibwa bingi asobola okubeera omutonzi erinnya lye erito erinnya lye ekyo kitiibwa omutonzi kitiibwa eyatonda kati erinnya lye erituufu lye lino erinnya lino liri mu Bebulaniya oba mu Lubebulaniya oba mu Luhibru teryakyuka kudda wano mu lwaffe terikyukangako kyekiri kyombuuziza ku lyange ku liryo nti bw'ogenda mu Amerika bakuyitaani era nsigala yenze osigala yigwe kati lwaki eri omutonzi mulikyusa mbu tugende n'olulimi lwaffe kikyamu erinnya ly'omutonzi terikyukangako era mu byawandiikibwa byonna byonna wakola tulina obudde butinalwadde mu byawandiikibwa byoge eryo erinnya lyange temulikisinzanga obulokozi bwonna Isaaya era ayogera nti obulokozi buli mu linnya lye era ye mulokozi era ye muyinza ebintu byonna Yahawa erinnya lya Kibibala litya Yahawa that is how it's translated and pronounced Yahawa era mu Bayibuli mweriri era mu ndagaano enkadde mweriri ne mu mpya mweriri era ono gwe tuyita Yesu ensigo eyita Yesu nenge naye erinnya lisi ye Yesu yajja mu linnya lya kitaawe ekyandiikwa ekigamba mu Yokaana 5:43 nti nzize mu linnya lya kitange naye temunzikiriza naye oyo alijja mu linnya lye ye muli mukkiriza katwebuuza erinnya lya kitaawe yaani ye Yahawa kati ono azze mu linnya lya kitaawe yaani ye Yahawasha olaba nti bifaanagana ati erinnya Jesus livaawo mwami mukalazi n'abatulaba n'abatula erinnya Jesus livaawo Jesus taliyo taliyo bakisiba ekiwaani Jesus kitegeeza bintu birala nnyo kyekisaana kwogera ku mpewo kubanga saaga kuvoola madiini g'abaki g'abantu naye omutonzi yali bampadde ekisa omwoyo we nga nzikiriza okukyogera ndikyogera Jesus kitegeeza ki era Jesus yaani ndikimenyaamenya omanyi ogenda afuna okulwanyisibwa ate okulwanyisibwa ku kifo ekyawaakyawadde kati nze ogenda kunkola ki bagenda kuyisaamu eggaali nti oli mu kubuzaabuza abantu ffe tetwogera binyumira bantu twogera ebigambo ebituufu oba bakyawe ekyo ekituufu Jesus taliyo Jesus taliyo kati bulijjo tusinza ate bano we batugamba ate nga kiri oba mu Bible oba simanyi bulungi bitabo ebyo so kootinga nze mbu Musa we mubanga mugende wa kitange mwinayitira mu linnya lyange ng'agamba ye Jesus yagambye kyonna kye munaasabanga kitange mu linnya lyange n'akibawa twakirabye mu kyawandiikibwa ekigamba mu Yokaana 5:43 nti oyo alijja mu linnya lye mulimu naye nze najja mu linnya lya kitange nemuŋŋaana naye waliwo alijja mu linnya lyo muli musinza ani ensigo esinza era gwekkiriza gwe gomanyi nti bulodda bamusinza yani tomumanyi ani tomumanyi simumanyi ndeka tomanyi linnya lye yonna yonna buli oyita ku makubo mu makanisa buli wamu bayimba erinnya eryo tolimanyi manyi Jesus oyo alijja mu linnya lye n'erirye
Eryashaimu baligana. Kati erinnya ly'omulokozi bali bamuyita Yahawasha. Kitegeeza Yahawa alokola oba Yahawa saves. Jesus yani. Jesus linnya lya Greek. Yesus kitegeeza Yesus. Bano bajjamu Yesu. Kati ojja kwebuuza Yesus kitegeeza bintu birala nnyo. Kristo wa Kristo kisega Christos yali katonda eyo mu ancient Greek and Latin. Yes, Jesus muntu musajja ali eyo mukubibye yali mwana wa Zeus. He was a son of Zeus. Kakati tuzze okulabula abantu bategeere tetulina ddiini gye tuvuma era tulina muntu gwe tuvuma naye abantu bategeere amazima tuve mu kizikiza baganda bange. Ngoma ingase bugase ate nange Anti ekigambo kigambye abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Abantu bali mu buzibuuze muganda wange. kyebava bano lwaki tebagala byogera? Anti lwaki omutonzi azze ng'asitula abaweereza. Abo abasajja bonna boolaba abaweereza balonde, kituufu balonde. Naye ebiseera by'okumanya bibaako n'ekiseera omutonzi kyateekateeka. Tuli mu biseera eby'oluvannyuma. Nabbi Daniel bwe yalagula nti okumanya kugenda kukola ki? Kweyongera. Kati byonna ebyakwekebwa erinnya ly'omutonzi, erinnya lyo yajja n'obulokozi, byonna bigenda kukola ki? Bigenda kukomawo, bigenda kumanyikibwa. Byonna omulabi yatukweka. Ng'okimanyi nti scrolls entuufu gye ziri baazikweka. Scrolls oba emizingo kwali ebyawandiikibwa eby'olubereberye mu lulimi Olubebbulaniya. Ebiwandiiko ebituufu gyebiri e Roma, gyebiri e Vatican. babikweka Era babiina abo abasajja. kati bineeno bye baatuwa babijjawo babyekolera. Anti kaakati ekigambo ky'omutonzi era kyoyinza kukizibira. Era Bayibuli eno erimu ebintu ebirungi bingi naye ate era erimuko ebitali biki birungi bituufu mulimu ebitali bituufu mu Bayibuli. Yes, waliwo ebibajjamu ne bateekamu ebyabwe, waliwo n'ebyasigala naye bisingamu ebiri naye ebimu baabijjamu. Kati ng'erinnya ly'omutonzi baalijjamu, ery'omulokozi baalijjamu n'ebirala bingi. Lwaki tukyakiyita ekitabo ekitukuvu? Kaakati ekigambo Bayibuli omanyi kitegeeza mwe muli obubaka bwa Katonda. Ekigambo Bayibuli kigambo nakyo kya Lugreek, Bibilizi nalyo linnya lya foreign angel Katonda yasinzibwanga. Lwaki ffe obwongo bwaffe kale buliko we buli? Twabula Buliko we buli ebyo ebintu tetwagala binoonyereza. eno Bayibuli yalibadde eyitibwa Khatab Kadash. Tekyalibadde ekigambo ekituufu eky'okugiyita Khatab Kadash mu Lubebbulaniya, ekitabo ekyayawulibwa. Era buli ogamba nti Katonda mutukuvu waliwo okumanya kuba tolina Katonda. Ekigambo ekituufu kyalibadde the set apart, ekyeyawula, set apart. Kati ebintu bingi nga bwe nkugambye sinza bimala byonna byonna abantu bajja kubaluka emitwe Ng'ogwange. abantu bajja baluka emitwe naye mbadde nzirayo ku kigambo kinasosirwasito okumuzi kyadde very serious. Bakatonda bangi era bayitibwa amannya mangi. Kati gwe oyita Katonda oyo you are invoking the power of that fallen angel eyakkira mu linnya lya Katonda oyo. Kati tulina okudda ku bibeerere bassebo ne bannyabo tudde ku kigambo ky'omutonzi ate n'okumanya erinnya ly'omutonzi tekimala. Ogamba nze manye erinnya lye Yahawa, erinnya ly'omulokozi Yahawasha nalyo ndimanyi, no tekimala. Kudda ku kigambo twenenye Yahawasha, Hamashak kitegeeza eyafukibwako amafuta. Nina omugoberezi waffe omulala leero nno neesiimye nkola naawe ate nga nkoze naawe ate ng'obadde otugoberera ebbanga lyonna. Nina omugoberezi wange ate ye nno neiba wange eye Kasubi agenda kuŋŋamba omusajja gwe batuweeredde oba mu Hebrew ng'azze tusomesa lulimi lwe ayagala ffe tuli Baganda oba kale tuli Bannayuganda ffe tugeze Jesus tumuyita Yesu ate ye atugamba tumuyite mu linnya mu lulimi lwe. Yagala tuyite mu lulimi lw'omusajja gwe waleese leero tetubitegedde. Nasoose okubuuza ekibuuzo omutonzi akyuka? Tuddayo wali eri nti nzaani nga ngenze mu Amerika. Bw'ogenda mu Amerika bakuyita ani? Mukalazi. Lwaki erinnya ly'omutonzi eryali mu lulimi Olubebbulaniya baalikyusa? Olowooza kyali kigendererwa ki?
lwaki erinnya lya Hamashak oba eyafukibwako amafuta nze gwempita Yesu gweta Yesu ensi gweta Yesu gwensi sigwe weka ensi gweta Yesu lwaki erinnya lyo olowooza baalikyusa lwaki olowooza baalikyusa era olowooza lwaki bakweka amazima gano g'olowooza lwaki weebuuze simple logic anti wetubuzaabuzibwa ffenna baatugamba nti ebya bayibuli gisome kyolabyemu kyekyo kirekaawo tokinoonyerezaako mbu yo yennyini bwegamba twakirwa baleete olunyiriri olwo baluleete nze sirumanyi bayibuli nsome bayibuli from 2015 paka kati nsoma bayibuli ndowooza n'obukadde obulabu ekaddi nagigula 2015 from Genesis to Revelation nekyogera sikirabangako ate ng'omutonzi yatugamba okunoonya okumanya to seek for knowledge yatugamba okunoonya okumanya ate gwe ngamba otya nti simanyi ate gwe bireke siginoonyerezaako kyensomye kyekyo but foreign angel sitoolamu sigatta njigiriza y'aba foreign angel wanze nsijja kulimba nakola CRE ku O level wenkola CRE nga okukakasa nga nfunayo kati nga mmwe ne tutandika challenge naye nga ndinga akola division wange nkakasa naye waliwo nabuuzanga ebibuuzo ne baŋŋamba eyo gy'ogenze oli mu kuyingira mu kuzikirira gwe kennyini weesimidde entaana ffe tetuzze kakasa bantu era tetuzze bantu batwagale era tetuzze funa following era tetuzze gaba namba z'amasimu kubanga tekikyakisa gaba simu yange for what sizze kwepromotinga nti njala kuba wamaanyi njala kukola kanisa nti mbeera n'obuweereza nze si kyenjagala osabira ekkanisa ne yaba Hebrew yeeyo ku lubereberye ekigambo ekyo ekyekanisa era nakyo kirala kiriko mu ministry yakyo ekkanisa teriiyo zaabanga sinagogo kuŋŋaaniro sinagogo zaabanga sinagogo oba ne mukyaliŋŋaŋŋana nga katugenzi wa mwami mukalazi omukkiriza leero gye tujja okuŋŋaanira tunakwakira eyo sabbiiti ne mugamba kaakati tugenzi wa muganda waffe bwe batyo abatume ne bajjajja baffe abaasooka bakitafu bye baakolanga okuŋŋaana si kibi si kibi si kiwakanya naye ekigambo kyaki ekkanisa tekiriiyo kiva mu kigambo kye bayita SARS. Yes, SARS was also a goddess yasinzibwanga mu ancient Greek. Tekiriiyo tekiriiyo ekigambo kyaki nayo kya busamize kagwe kyolina omumanya muganda wange naabo abatula n'abatuwuliriza buli lw'otunula booti busamize ne bw'oba otudde mu takisi gy'otuddemu booti ojja kulaba nga obubonero bwonna bw'olaba bwa kisamize kati folooza batwambala bwe tuti bino byonna ffe twabyambala nze nayambalanga ziceketi ezo ginazambala kale oluusi kituufu nyambala ku masuuti olw'emirimu gye nkola mu ngoye ezo zonna ziri bwe ziti ezisinga ebiseera ebisinga era bannange benkola nabe osiiba mu byeru bannange banfunamu obuzibu naye kati bagenda bammanyiira nali muntu wa masuuti era oluusi ngambala olw'emirimu gye nkola ki olw'emirimu naye ng'ekituufu nkimanyi omusajja onaku kwambala booti yennyambala entuufu ate omukyala onakwebikira ku mutwe era nga bula omukyala omusiraamu bw'ayambala nga bula omukyala omusiraamu n'ayambala naggumira oba omukyala omuganda n'ayambala gumisuuye bulu naggumira oba omukyala omuhima oba omunyankole neyesuulira omushana gwe naggumira ennyambala entuufu ey'olubereberye tuba tetuwagira ate binene ebyagundi mu kkanisa ebya tradition culture kakati era culture mbi nkubanga mpulira abantu abasumba bangi bakuba nnyo culture yaffe eyo wali obutamanya ekigambo nzirayo abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya culture yali ebaddeko dyembi culture n'obusamize byawukana byawukanira ddala obusamize kitegeeza okusinza bakatonda culture bwe mba muganda kyekyo ndi muganda kituufu ndi munyankole kyetugambye back to the roots beera omunyankole beera omuganda beera omusoga beera omukyoli tudde ku lubereberye omukyalo omuganda baggumira tolaba nti aba nekitiibwa omukyalo omunyankole bweyambala omushana gwe tolaba nti anyuma kati bino tubijjawo okwambala bumini tubijjawo okwambala simanyi bulegging tubijjawa kyawandikibwa nti omukazi oyambala legging bivaawa gwe mulembe oguliko omulembe gutya ekigambo ky'omutonzi kyali kivuddewo ddi tekivangawo anti era byebikolimo era abasajja mukkirize mufugibwe mugenda kuwibwa tola nti abasajja mukaaba mugenda kaaba
mugenda kusinda mwesangula amaziga munobe mu maka gammwe musibemu obugoye bwammwe babafuge munaze n'abakazi ebigeri ne pampa muzisibe paka nedda tetujja mutegedde kaakati mwami Stone kankuulire kino bikola okunoonyereza okuko era oluva waneeno okwamye ngasi nagasi okunoonyereza ku bigambo byenjogera bwe buba bulimba tokomawo kunzijako bayiti yonna bwe buba bulimba busobola butadda naye bwe buba nga ge mazima manyi oyo ali waggulu ennyo ng'ayita mu mwoyo oyo yayawulibwa Rawah Kadash oba omwoyo omutukuvu nga bamuyita mu Luganda agenda kulumiriza buli analaba vidiyo eno agenda otula n'otuwuliza anagiriwandinga musajja yayogedde ebigambo lindako olowooza okunoonyereza nsobola okukola ye nkukolerewa kubanga bwe naagenda ku Google yaaba abasajja abaatuprogramminga kino kati era newe naateekamu nti ki bagenda kukomyawo Jesus God kwebiri ebimu bikyaliko ku YouTube kwebiri ebimu Google kwebiri ebimu benjogera tebannabijjamu naye bwe tugenda awo nga sinabbanga ddene ndowooza mwaka gumu eba ebiri mu maaso tebijja kubeerako bino bigenda kuba bivuddeyo byemwogera ebyo sima YouTube channel biki bagenda bijjawo ebyo na content babijjewo ensi eri mu kibayita global reset ensi bagenda kukyusa bwe bati bagijje ku order y'omutonzi bagize kibayita new world order nga tufugibwa AI bwe tugenda tugenda fugibwa AI ng'olaba abantu batambula naye nga zi AI robot bwe tugenda technology agenda kweyongera nnyo AI agenda kubeera katonda asinzibwa era already asinzibwa olwo omusumbi yaŋŋamba nti tekinologi ono oba sitaani oba AI eno ye sitaani mwennyini azze yennyini ekintu kibayita technology kankubuulire teri muntu alina magezi kola bikolebwa but what happens these people they invoke they worship these fallen ones and the Nephilim babasinza ebuziba ne babeera saddaaka ez'emisaayi eby'ebisolo binyonyi n'abantu ne babawo okumanya okwo n'amagezi n'okubikkulirwa n'obufuzi n'amaanyi era abafuzi bola abasinga si bonna naye abamu banywa emisaayi okutuula ku ntebe zibatuulako babeera abafuzi sinywa omusasi agenda anti yensi omusaayi gw'abantu yes banywa emisaayi n'obwana obuto babulya bituufu mu nsi mu ebiri ne mu Uganda byaffe mu ebiri bulijjo nno nze mbiyita ebyo bigambo bya musumba Loni ebigambo bya musumba Edward bituufu by the way era omusajja muwagala kasi sina namba naludde muweza ne ku mobile money enamba yebeerako ko ku screen zaffe noonyako muweze ka mobile money ebintu byayogera birungi era bituufu Loni agamba nti twenenye era naye bagamba bana twenenye tuve mu makubo amakyamu tuve mu kusamira tuve mu bakatonda ate kanga atugamba zikusanze nekanga mulungi nekanga ekizibu kyonna mukanga sitegera bulungi bintu yerumu sibitegera bulungi taba direct ku mulamwa nange ondaba nga sitera kubeerako aba direct ku mulamwa ekigambo nga bwaba akifunye bwakikola ki bwakyogera so tuli mu mulembe nga tetuna kwekkiriranya ekigambo nga bwe kiri kyogere ekyawantu bakigamba mutyo yatta omubiri n'omwoyo lwaki kati nzita oyo agenda okutta omubiri just ngekanze leero nebonzita enda fiirwaki what do I lose nebonzita I have nothing to lose era omutonzi kyobula nti atuyisa mu ttanuulu okuleeta okutuuka okuba omuweereza buli lwola omuntu nti muweereza abaago babayise eba training nze byembise mbiyitirivu kati omuntu nemonteekako ekiso nemonteekako bomu tifa I have no problem kubanga byonna mbiyiseemu obugagga mbulabye obwavu mbulabye ebitiibwa mbibaddemu sekyawusi nzigenzeemu ennyonyi njirinnye obwavu mbulabye nsuzeeko ku kkubo nsuzeeko ebiyumba by'enkoko nsuzeeko enjala bankyayeko obufumbo bumenyeseeko kati olina kuŋŋamba ki ye training omutonzi gyakola ki gyatuyisaamu ffe tukirabanga ekibi Yesu omulabi yabikola naye mu byonna ye omutonzi abiganya era nga bwekyali ku Yobu at the end of the day yegulumize kati ffe challenges zetuyiseemu ebadde training ground tumanye omuntu embeera gyakola ki gyayitamu nze omuntu waŋŋamba nti muganda nasuza enjala nkimanyi omuntu waŋŋamba nti omuzimu gwayita kawula gwa nnumbi nkimanyi ebintu ebyo kwebiri ku nsi kuno kwebiri oba byebibaddewo mbimanyi mbiyiseemu omuntu waŋŋamba nti Poseidon annumbye nkimanyi kati gwokimanyi nti ensi efugibwa omukazi gwebayita Lilith wali omuwuliddeko abo gundi oyo Loni atera obbayogera ye katonda afuga ensi eno omukulu era bonna abakulembeze bula mu nsi oyo mukazi abateekako
wala rat mu Hebrew. Ate ffe abagenda okulonda. Okulonda ki? Kalulu. Mulonde ddembe lya manya Abaganda. Si ffe abalonda gwe twagala. Anti mulonde zisibaganye kulonda olina choice okulonda gwoyagala. Tugambye oli yabateekako ate wano tutegeka akalulu. Kamusomese kino nensi kansomese. Mmwe abazungu batuyita useful idiots. Obugambo bwa Nambooze. Abazungu n'abo abasajja abaluminati abanywa world order aba globalist ne ba foreign fenga abantu ba wansi batuyita useful idiots. Batuteekamu just babagala. Waliwo gye kibayita code. Tuteekamu kodi. Tuteekamu konyaka kyoge mbamulonda. The fallen angels balina capacity okutuusa mindset y'abantu omuntu ne muwagala. Ane mukyawo oli ne muwagala oyo. Ba fallen angels bakirina. Emirimu gino nze nagasse kubanga ebintu bino kale ntera obbirabako mu firimu. Ye by the way kankubuuze ne firimu kwanze nagamba bwe sikola gino mbeera eri nga nkola firimu zange. Omusumba yaŋŋamba nti ebintu ebyo byenkola byendaba mu firimu. Waliwo ekiseera kituuse nga nkola anime w'abaana n'olabya pusi ng'eyogera. N'agamba nti pusi eyo okwogera teba pusi yo nga yo wengirabaawo. Omwoyo gwa gutudde mu butuuzi. Nti pusi ezo nnamu. Yes. Era n'omuntu kyekimu omwoyo gwa foreign oba gwa nefirimu oba omuzimu oba diamond esotuula mu muntu mukazi wo taata wo omwana wo mukama wo ku mulimu buli muntu yenna gw'omanyi esobola omukozesa bw'aba tali mu kigambo tali rooted mu kigambo. Firimu bulungi nnyo bino byolaba mu firimu si firimu abasajja baba kulaga kituufu sitaani aleme kwekwasa nti sabamanyisa anti ze nabalaga firimu ne mbalaga ekituufu naye tebaakola ki. Sema manyi oli yawandiise buwandiisi nkole. Nedda abasajja bakulaga ekintu ekituufu ye bejjeko omusango bwa foreign kife twababuulira era balina enkola gye bayita good cop and bad cop. Za detective? No, si bya detective. Si detective. Ngamba mu nsi ey'omwoyo bange gye bakolamu ebintu balina bye bayita bad cop and good cop. Omuntu neeyisa bulungi ate oli neeyisa bubi kyolaba bateeka opposition ne wabeerawo afuga n'avuganya esisimu z'emagombe. Yes, wabawo bad cop and good cop. Babawo ayogera ebirungi n'ayogera ebibi era kinga banaakusiba mu kkomera nga waliwo abasirikale ba mirundi ebiri. Ekyo kyempisa eza detective. Nkuba kyakulabirako omusirikale najja n'akutulugunya omulala najja ng'akuwooyawo najja n'akuwoya akakati munnankaka naye nga bonna be bamu mission ki. Ekigambo good cop bad cop kiva magombe. Mbadde nkuba kyakulabirako si kyemagombe nkuba kyekulabirako nti bafugira mu miteeko ebiri waliwo akola ekirungi n'akola ekibi era mu bwakabaka bwa zi foreign angels bwe nifuna time ndi basomesa ku zi foreign angel n'enkola zaazo. So wabaawo ba foreign abalaga nti bo bakola birungi era najjanga malayika w'ekitanga nga nalabye maama Maria nga bali ku side yemu naye nga bali side yemu kati oli najja mu kitanga omusajja ali mu kanzu ebimasamasanga bunyambadde kanzu bana nalabye Yesu bannange nalabye ekitangalo omutonzi yandabye nalabye Katonda bannange nagenze mu ggulu. Get the point. Kakati waliwo abeefuula ababi waliwo n'ababi bo mission yaabwe nga bo bajjanga babi ba bad cop ye najjayo true identity naye nga bonna mission yaabwe kubba kutta na kuzikiriza Yokaana 10:10 ye mission yaabwe ye mba foreign bali ku side yemu era kamuvule teri foreign angel nungi teri musambwa mulungi teri nefirimu nungi teri diamond nungi teri muzimu mulungi tebiriiyo. Taata wange simanyi yafa bw'ofa nga twawula okufa oba ofudde muba mwawudde ekyo bakiyita familiarity spirit. Loni bino byenjogera abimanyi zino bazita familiar spirits omwoyo gwefaananyiriza. Ba foreign angels and nephilim balina capacity okwefuula taata we yafa. Yes, balina capacity. Era nakimubuuzaako tekiba kirungi okuloota omuntu yafa. Si kirungi nti naloose taata wange nga ŋŋamba ngenda nnime ku bijja naloose maama nga ŋŋamba kola booti. Ebijja tetubirima. Ebijja sikinaako buzibu kulima bijja tubirime lima ebijja byo just awako wabeere wayonjo no obutaleeta misota naye waliwo oli okulima ebijja ng'ali mu kuinvokinga kusitula maanyi gali ekintu kyonna kisinziira ekigendera kyo kiki. Yes, kati bw'oba olima bijja byo munange omugenzi oyo amule mirembe
ekyo tekina buzibu kiringa omuntu bwafa era nina olongoseeka waliwo omuntu aba tonakyolongoseza joba omuddo guli olongose waka very good era waliwo omuntu yayogedde yaddaani era ndoza ku kyanoyo nti omuntu bwafa era loni windows yabisomesaako nekyo kigazi sijja kigendamu for today so naye byonna basebo ne bannyabo abatulaba n'abatuuliriza twenenye awasha bwe yali aleeta obubaka bwe Matayo 4:7 agamba mwenenye kubanga obwakabaka bw'omutonzi busembedde bubagidde baganda bange basebo ne bannyabo abandaba tuli mu mulembe ogusembayo end times obubonero bonna mu bulabye ekibi mu kirabye obwononefu mu bulabye mwagala kulaba ki abasajja bakozesa abaana baabwe abasajja bakozesa basajja n'abakazi bakozesa akazi bannaabwe abakulembeze twasaasira abantu bebakulembera ne bano bebakulembera tebaba bakulembeze kitiibwa abaana tebakyawa abazadde baabwe bitiibwa kati mwagala kulaba bubonero kibasabo ne bannyabo twenenye ate nga tutandika butanzi muganda wange ekijja kwesiba bbiri ekijja mu Uganda ne mu nsi naye revival egenda okujja erina kutaasa Africa era revival eno egenda okujja mu nsi erina tandikira mu Uganda revival erina tandikira mu Uganda. Uganda is the chosen nation yensi ennungi okukulembera mu revival era ebigambo bino byenjogera mmanyi birina kyusa obulamu bw'abantu bangi ayino nzikiriza ngenda kuzza nkakasa ngenda kuzza we banona tebakusabye nze nja kudda kwa waliwo bingi byentegedde nti ate nga njagala nnyo nziwe ng'omuntu okutambula n'okumanya bate nsaba olw'obuta singa nzijako enkofiira omutwe guno gulabika gwamyuse dda bingi byentaddemu bye mbadde simanyi Yesu taliiyo Katonda taliiyo si bye bituufu ngenda kudda ombuulire ku Abayisirayiri era weetegeke ku Bayisirayiri abo baavaawa baliwa ye beebaani abatuufu n'eggwanga eddonde olina akatalekeka akasembayo kali kamu era sijja nnyo okuva ku kigambo kye mbagambye bassebo ne bannyabo tudde mu makubo ag'omutonzi okudda mu makubo g'omutonzi okwenenya si kwogera bugambi mutonzi nsonyiwa taata nsonyiwa kaba amaziga kweziyimba naapula omutima gwo n'okkiriza ojjemu ekibi n'osonyiwa n'otaddamu sinza bakatonda abo. Okulokoka kyeki? Okulokoka ekyandiikibwa kigamba buli aligumiikiriza paka ku nkomerero yalirokolebwa. Bino wengenda mu kanisa ne bandokola oba nendokoka? Si teri mulokole kusina ku kigambo ekyo. Ndowooza owulira wamma basiibule basiibule. Buli aligumiikiriza paka ku nkomerero alirokolebwa. So bassebo ne bannyabo tuve mu kusinza bakatonda abo tudde ku lubereberye tukwate embaga z'omutonzi tukwate sabiiti ye twenenye tuve mu kusinza bakatonda ekigambo kye mwe muli obulamu obutaggwaawo. Shalom shalom. Amiina, nkakasa nga obubaka obufunya bulungi. Gwe ayagala okutambula n'okumanya ayagala okutegeera oba okukyusaamu ku ki weekuumire ku kyano. Apostle Shakur nina kubeera muleetanga atutangaaze. Nekirala kyenkusaba eno yennyini video omala ogiraba gidownloading kuba nze ntegedde essaawa nonna bajja gijjayo. Omanyi abo abasajja baayiga ofuna buno obuntu obuvuunula kati bateeka mu matu twogedde mu Luganda ne babavuunulira mu Luzungu. Ekiseera tekinnatuuka kuzijjayo naye maaso bajja kuba bazijjayo naye kati ekiseera ekyabulamu. Osolamu gidownloadinga n'ogitereka eyo mu archives ku hard disk mbayida zonna zonna zidownloading kuba obubaka buneeno ffe ekituyamba ffe tuzikola tuziterekako era maaso awo tugenda kwongera ozisaasanya ku TikTok yaffe egenda kuddamu ebeera active. Eno Yuginawo TV nze Stone M tusisinkane mu video eddako oyongera okusubscribinga Apostle Shakur nkyali naye ngenda kuba muleeta weekuumire ku channel obubaka bwebo. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugumu litandise.